The vehicle can roll on you then. Hello. Hey, can I talk to Mama? How are you? Oh, women everywhere, stand up and demand your rights to demand your rights. Demand rights. Never, never, never surrender. Shall never, 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 shall never surrender. Never, never, never surrender. We lay our future in thy hands. United, free for liberty, together with all raise hand. Butambi bwentandise nabwo obw'enjawulo mbukute mu ssaawa ez'enjawulo era nga mukuŋŋaanyiza mu ssaawa ez'enjawulo ku kkooti olunaku olwaleero. Okusookera ddala omwami gw'olaba mu kifaananyi ye mwami wa omukyala Miriam Matembe era nga yabukeereza nkokola olunaku olwaleero Muzeeyi Nehemiah Matembe okulaba ng'atuuka okubeerawo naye atunuulire omulamuzi nga amwetegereza ku nsala ki gy'abadde ey'okuwa olunaku olwaleero ku mukyala we omukyala Miriam Matembe. Bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abantu abagundiivu nabo babukeereza nkokolo olunaku olwaleero. Omukyala gw'olabaawo ye Nina Akankundo oba abangi gwe mumanyi nga Nina Rose mu kisaawe eky'okuyimba. Then omukyala ono naye osobola okuba nga ogobera FDC. Omukyala oyo nkakasa bulungi nti omumanyidde ddala. Si be bokka wabula abantu ab'enjawulo babaddewo mu kkooti okulaba nga abamu bakola ogw'okweyimirira ate abandi okubeera nti amaaso gaabwe bagegese omulamuzi ku nsalawo ey'okulaba nga oba omukyala Mama Miriam Matembe abadde wakuweebwa bail oba okuteebwa afazaale avenga bweru okujjanga okuwoza ku musango ogwamuteereddwako omusango ogw'okusiga obukyayi okusinziira ku bigambo bye yayogedde. Kati obutambi bw'entandise nabwo tebadde nsobyo bulaba nga bwekutulakutula. Obutambi bukwatiddwa emirundi gibadde 3. Kkooti olunaku olwaleero ewummudde emirundi 2 nga omulundi ogwandibadde nga ogwokusatu gwe mulundi ogwasookedde ddala Mama Miriam Matembe atuusiddwa ku kkooti zibadde ssaawa 5 zennyini ez'okumakya era ng'ensonga ebadde tuleese y'ensonga ya bail. Wewayise ku ssaawa 5:10 kkooti ewummudde oba esazeewo okubeera ng'omulamuzi agiyimiriza Mama Miriam Matembe asooka agende atuule yegeyeemu n'oludda olw'abannamateeka be ababadde bazze. Kati bwe tukomyewo mu kkooti netambula bwe ziweze essaawa 7 omulamuzi n'asalawo kkooti ewummulemu essaawa nnamba basooke beetegereze abantu be babadde bawaddeyo okweyimirira omukyala Miriam Matembe. Kati ssaawa bwe ziweze 8 kkooti wali bagisindise okuva ssaawa 7 negende paka ku ssaawa 8. Kati ku ssaawa 8:18 kkooti neddamu neetojjera. Bataatera kkooti bw'etojjedde kigitwalidde eddakiika zibadde 45 zibadde eweze essaawa nnamba ssaawa tubadde tukoona 9 then omulamuzi n'atugamba nti tugende era kkooti eddemu ewummulemu
nti ekomewo ku ssaawa 10:30 wabadde agenda okuweera ensala ye. Kati awo nekitegeeza nti kooti ewummudde kumpi emirundi 3, okusooka guli gwenkunyonyodde ogwokubiri n'ogwokusatu. Era ssaawa bwe ziweze 10:30 amaaso ffenna tubadde tugegese kooti n'okulaba biki ebivaayo. Ebiseera ebisinga abamu ku mmwe muba musaba obutambi obw'ebyo ebiba bibadde mu kooti munda, ne mukwano gwange ojja kutya n'okutya, tolowooza nti nga bw'obisuubira era bwe wandibyagadde bwe biba bijja okuba. Obutambi bw'omu kooti munda ku misango egimu ate nno gusukka bususi, nti n'okulaba obulabi ng'ositudde busituzi olukamera unless otherwise. Kati nno ensonga etandise bweti mukwano gwange okusinziira nga bwe bitambudde oba bwe nsobola okuba nga mbikulambululira. Omukulu abadde lawyer w'omukyala Miriam Matembe ye Vice President wa Uganda Law Society Anthony Asimwe atandise n'okuteekayo submission ye ng'agamba nti omukyala Miriam Matembe eyateereddwako emisango gyonna era avunaanwa muntu munansi wa Uganda era akutemera mu myaka gye egy'obukulu 73. Ono yaliko woman MP ate nga yaliko minister owa ethics and integrity. Ate era mukadde ke kamu yaliko member ow'akakiiko mu mbeera emu oba endala yaliko former member of Pan-African Parliament ate era nga lawyer omukyalo oyo Miriam Matembe n'ensonga endala zonna. Kati nno wano omukulu wakireese eri kooti n'agamba nti ng'ennaku z'omwezi 23 June 2026 Dr. Matembe ennyumba ye yasalibwako abasajja abalina emmundu, abasajja n'abakyala, abamu nga bali mu uniform ate abalala nga tebali. Agamba nti bayingira ne basalako ekikomera kye ne basobola okubeera nga ba accessinga amaka, wabula ekyali ekirungi kyekyokubeera nti Dr. Miriam Matembe yali ewaka taliiwo. Kati nti wiiki yonna omukyala Miriam Matembe n'abantu abamu mulinako akakwate bagendanga maaso n'okubanga babasalako ne babakijjanya n'okubayisa mu mbeera etaali nnyangu paka olunaku lw'ennaku z'omwezi nga 28 we baamugombamu obwala ne bamusiba ekikookolo ku maaso ne bamuddusa ne bamutwala mu drone era amayitire ge tegaddamu kumanyikako paka olunaku lw'eggulo ng'ennaku z'omwezi 3 June lwe baamuleese ku kooti olunaku obudde obwakawungezi ku ssaawa 10. Era oludda olwa defense oba baloya ba Dr. Miriam Matembe bakireetedde eri kooti ne bagamba nti omukyalo ono si mulamu bulungi, era ne basaba kooti ekkirize at least banyonyodde wali ekyokubeera nti embeera y'obulamu mwali si nnungi, kati nga basaba at least aweebwe bail ku nsonga zino. Ground esookera ddala kyekyokubeera nti mukyala mukadde ate nga ne womutunuulira embeera mwali si nnungi. Ensonga ey'okubiri gye baleese bagambye nti no the accused possesses no flight risk and presents minimal public safety concerns. Nti omuntu ali mu kwogerebwako talina kintu kyasobola kuleeta because following the raid on her home, Dr. Matembe remained in Uganda and did not attempt to flee the country. Nti Dr. Miriam Matembe abasajja newe basalako amakage. By the way, kyemulina okumanya abalaba vidiyo eno, guno si gwe gwabadde omulundi ogusoose okumunonako. Abasajja basooka kusalako nga 23 era yamala wiiki nnamba nga taliiwo nga bamufeffetta paka olwa 28 lwe baamukwata. Oba okategedde bulungi. Kati lawyer wa Dr. Miriam Matembe agambye omulamuzi nti temukitya Dr. Miriam Matembe tasobola kusitula kuva mu ggwanga. She possesses no flight risk. Olw'ensonga nti ne bwe baamunoonya ne basalako amakage ne bamunoonya naki kyonna teyadduka era eggwanga teyalifuluma. Kati wano Counsel Anthony
wabadde asabira omulamuzi nti ekyakitunulemu. Ensonga ebadde eyokusatu, the nature of offence as a political state matter. Agambye nti omusango guno obanga ogutunuuliddemu musango gwekuusa nnyo ku nsonga z'ebyobufuzi era nti omusango gwe bali mumuteekako baaguteekawo oluvannyuma lw'okubeera nti sho gye yaliko yali ya byabufuzi mwe yali agenda maaso n'okubeera nga ayogerera. Kati ne bagamba nti such offences attract non-custodial charges, nti emisango bwe gityo afazaali ebiseera ebisinga omuntu tebatera kubeera nga ate bamuteeka mu kaduukulu okubeera nga abeera mu nkomyo oba mu kabulamuliro. Ensonga ebadde y'okuna lawyer gy'atadde ku mmeeza agambye nti the exemplary lifetime record with no criminal record. Dr. Matembe has a track record of credible public service among helping in the drafting of the 1995 Constitution. Kati no wano omulamuzi lawyer wa Dr. Miriam Matembe wagambire nti omukyalo ono bobanga omwetegereza si kika kya muntu abadde amenya misango era nagamba nti mukyala w'amaanyi wanjawulo era wakitiibwa nga ne mu constitution y'eggwanga mu mwaka gwa 1995 y'omu kubayimirira okubeera nga bagibaga n'okubeera nga eyimirirawo. Kati nno wano wagambidde nti omukyalo ono bobanga omwetegereza ne gy'abeera yennyini mukyala amanyiddwa public figure ate era mukadde ke kamu mukyala mwerufu ne mu butuuze bwe era nga mukadde ke kamu baleese n'ebbaluwa eya LC wa omukyalo ono gy'abeera okulaga nti mukyala wa ku kitundu atayina buzibu bonna. Ensonga ebadde y'omukaaga, she possesses no risk of interference with investigations. The accused is a pensioner and possesses no risk of interfering with investigations. Defense also highlighted the pre-trial detention for the above charges. Kati nno bagenze maaso n'okubanga annyonnyola lawyer n'agamba nti omukyalo ono ne banaaba bamutadde tasobola kubaako ngeri gy'asobola kutaataaganya kunoonyereza. Olw'ensonga mukyala yawummula ate gw'otalaba nti alinawo embeera gy'asobola okuba nga ateekawo. Kati nno mukadde ke kamu ensonga ebadde esembayo ey'omusanvu oba ensonga eteereddwa ku meeza. It is the commitment to constitutional rule of rule. The accused has been an advocate against unlawful abductions, incommunicado detention, among other injustices. The accused is therefore a champion of rule of law and exercises constitutionalism and should therefore enjoy the right that she has been championing all her life. Ne boogera ne ku ky'okubeera nti mukyala abadde ng'ayimirirawo ku lw'enfuga ey'amateeka n'okubeera nti ebbanga lyonna abadde ng'avumirira abamenya amateeka n'okubeera nti bamala gakwatakwata bantu n'okubeera nga babakuumira mu nkomyo nga tebagenze maaso na kubanga balaba balamuzi. Kati nno wano Honorable Miriam Matembe waleetedde abantu ab'okumweyimirira era nga Council Kalali Stephen yagenze maaso n'okubanga abanja. Asookedde ddala ye mukyalo oli gwe nakulazeeko ne kugamba nti omukyala muna FDC Honorable Lucy Akero myaka 45 MP wa Amuru District ono nno mukwano gwe ate nga bakolaganira ddala ne mu kisinde ekyo ekya Uganda Humanist Movement. Y'omu ku bamuyimiridde, owokubiri abadde Honorable Naume Kabasharira myaka 59 mutuuze w'Embuya ate nga MP wa Rushenyi County Entungamo. Nkugambye ba MPs bayimiridde n'omukyala Mama Miriam Matembe ne bagamba nti tulina okuyimirira naye. Kwagala Prima emyaka 38 ono nno nga mutuuze w'Entinda ate nga advocate mu High Court mukwano gwa Mama Miriam Matembe era nga naye bakolera wamu mu Uganda Women's Network naye avuddeyo okubeera nga amweyimirira. N'omukulu amanyiddwa nga Godba Tumushabe myaka 57 w'enajjeera naye agenze maaso n'okubeera nga avaayo munnamateeka era agambye nti kaaveeyo asobole okuba nga yeeyimirira Mama Miriam Matembe. Awo nno kooti weeragiriddwa wenkugambidde wali okubeera ng'ewummulamu ku ssaawa 7 bakira nga tubadde bakuddamu okutalantuka ku ssaawa 8. Kati nno oludda lwa gavumenti oba state
batandise okugamba esaidi eno omukyala mama Miria atandika okubeera ng'avaayo asonge mu bantu be abavuddeyo okubeera nti bamweyimirira ate nti takoma ku kyakubasonga mu busonzi atandike n'okubeera nga annyonnyola omu ku omu ku bazze okumweyimirira wa gye babeera. Kati oludda lwa gavumenti oluwaabi wano welu insistingidde ne lulemerako. Mama Miria Matembe n'agamba nti ku lw'emyaka gye tasobola kubeera ng'ayogera buli omu ku bazze okumweyimirira wa gy'abeera. Kati nti olw'okuba abamu tajjukira oludda lwa gavumenti ne lulemerako ne lugamba balina okubeera nga buli omu Mama Miria annyonnyole buli omu abo bazze omweyimirira babeerawa. Kati Mama Miria n'agamba owa state nti owaayi mu Kampala buli omu ku bba ayinamu amaka. Kati nga tugenda mu maaso mukwano gwange defense esigadde egamba nti kati bino byonna nga bigenda mu maaso twewale okubeera nga ebintu tudda mu byampulidde kamenya kino na kiri. Era baloya ba Mama Miria ne bagamba aba gavumenti nti nedda ssebo temutandika kubeera nga mukazakaza client waffe olw'ensonga omuntu wa gy'abeera tetwandibadde ng'ate ekyo kye tubeerako wano tutandike okukifuula ensonga. Ekikulu kya kubeera nti abantu abazze okweyimirira Mama Miria Matembe bantu baddala, bantu ba muzinzi ate era mukadde ke kamu balina emirimu egyannamaddala. Kati wabaddewo issue endala mu kooti okusinziira ku defense bawandiise abasaidi ba gavumenti we babadde barikodinga ennamba z'amasimu ez'abantu abazze okweyimirira Mama Miria Matembe oba kyabadde kigendero oba kyabadde mu nsobi ennamba z'amasimu bagenza okuziraba nga tezikwatagana bulungi n'az'abantu bazze kweyimirira. On the telephone numbers, the defense stated that Honorable Lucy Akero's contact was erroneously recorded and availed the correct contact registered in her names. On Godiba Tumushabe's contact, defense also cited that his number was erroneously recorded and accordingly availed the right phone number of Godiba. On the fixed place of abode of the applicant, defense stated that the applicant is a married woman and that her marital home is what was presented to court as a fixed place of abode. Kati n'ennamba z'amasimu zibadde zireese obuzibu. Kati olaba omulundi guno omulala gwe kugambye nti kooti weddiddemu okubeera ng'ewummula eryoke batugambe nti nno edda ku ssaawa 10. Sooka owulirize. Kooti we bagambidde nti edda ku ssaawa 10 n'ekitundu Mama Miria Matembe abadde asabye ayogereko eri omulamuzi. Omulamuzi n'amugamba nsobola okukkiriza oyogere then ebya beyiro tubiwulire enkya. Ko bannamateeka ba Mama Miria nti Mama Miria okwogera tukuleke leka omulamuzi atusindike mwadi judgment kale at least tukome ku ssaawa 10 n'ekitundu ate tubadde tuludde ssaawa 10 ne ziwera n'ekitundu. Omulamuzi bw'atyo ng'alina okukomawo mu kooti gende maaso n'okubanga awa ensala ye. Mukwano gwange njagala okutegeeza nti akamwenyumwenyu kagenze maaso n'okubanga kabuutikira kooti era abakyala ne batandika okubanga bayimbira waggulu n'okusagambiza oluvannyuma lw'omulamuzi abadde mu musango guno a grade 1 magistrate omukyala Shira Gloria Atimu agenze maaso n'okubanga alangirira n'agamba nti Mama Miria Matembe kyekiseera agende adde ewaka asobole okubeera ng'afuna ku bujjanjabi era nga ensonga lwaki awadde Mama Miria Matembe bail oba okumukkiriza afulume ekkooti yeeyimirirwe era ateebwe mu butongole ensonga kubaddeko ey'okubeera nga obulamu bwe bunafunafu bulwadde emyaka gikuliridde
ate era mukadde ke kamu ne bateekako ne kali akawairo ke batera okuba nga boogerako mu kooti aka presumption of innocence. Njagala okutegeezako omulabi waagaliwo omukwano gwange oluvannyuma lw'akabanga tubadde ng'embozero tugera bwase kwaga tugikusesutira ne tugikulera buli kadde kagamba nti where is Mama Miriam Matembe. I think finally I can bow out and say that she is officially out. She is free, bail granted. Bamuwadde bailo Mama Miriam Matembe kyekiseera agenda afuna obujjanjabi. Kale mweraba. Kale nzikiriza nkutegeze ku bannaffe aba Honeybites bagamba nti bo omulimu gwe bakola gwa kukolera byakulya eby'abaana abadda ku masomero. Bwe tugamba abaana abadda ku masomero saabo bokka abadda ku masomero wabula n'ababeera ewaka balina package ey'ebyokulya eby'abaana mu line efaananako bwetyo. Gwe bakubire bukubizo bagambe njagala package y'ebyokulya by'abaana abali ku masomero oba abaana abalya ebyokulya. Balina ebyokulya yogera ku daddies, yogera ku binyeebwa, amawogola, yogera ku bagiya, yogera ku cupcakes, yogera ku donuts. Osobola okubafuna ku 0709 787508 ate era mukadde ke kamu bw'oba oyagala ku pizza size yonna era namba y'emu. Ate era mukadde ke kamu bakola ne cake eza buli mukolo babayita aba Honeybites. Njagala n'okutegeeza ku bannaffe aba Alson Painters UG bano basiizi ba langi era nga balina obukugu mu kusiiga langi era bamanyi ne langi ki egenda ku kizimbe kyo era mu ruumu ki. Tebasobola kuddira langi yandigenze mu kisenge ate ne bagisiiga mu ddiiro ey'omu dining ne bagisiiga mu kinaabiro. Nedda. Alson Painters UG omulimu gw'okusiiga langi bagukugukira ddala. Basiiga ebizimbe okuviira ddala ku ruumu emu paka ku makalina n'amakalina. Gwe bakubira ebukubizo bagambe nti Alson Painters UG namaliriza okuzimba ekizimbe kyange. In fact ne bw'oba olina ekizimbe nga kikadde nga olaba langi yaakyo efaanana si bulungi, Alson Painters UG bazze kugonjoola ensonga eno. Bakubire ku 0705 193636 be bannaffe aba Alson Painters UG. Aba Sedi Omusunsuzi erinnya eryange yenze aba Sedi Omusunsuzi. Yenze atuula emabega w'omuzindaalo buli lunaku era ly'eddoboozi ly'owuliriza ku mukutu guno aba Sedi Omusunsuzi ly'eddoboozi eryo era ng'omukutu kwoli gwe guno ogwagaliwo. Nagamba nti information yonna gy'olaba ku channel eno tetugattamu kintu kyonna ate tewali kye tutoolamu. Information nga bw'eba eyingiddewo ffe bwe tugikwata ne tugikuwa. Kati gwe omulabi n'osalawo ki eky'okukozesa information eyo. Kati ky'ogenda okukola mukwano gwange bw'oba omaliriza okulaba vidiyo eno, likinga, commentinga ki ky'olowooza, mukadde ke kamu subscribinga bw'oba nga omukutu guno oli mupya. Ate era mukadde ke kamu sharingira mikwano gyo girabe vidiyo eno ate ne videos endala ku mukutu guno. Agaliwo YouTube channel mwebale kutulaba.